okusinziira ku poliisi bano tebabadde na biwandiiko biraga gye bava nawa gye babadde bagenda. Kino okusinziira ku b'ebyokwerinda kizibuwaza ebyokubalondoola. Bana n'abaana 6 babadde nga batambula kiro through our intelligence network twafuna information nti waliwo taxi eyisa abantu abategeerekeka. Ku ntandikwa y'omwaka guno gavumenti ya Kenya yategeeza nga bwegenda okuggala enkambi omubadde mubeera Abasomaali ey'edda Dadaab ne Kakuma era abagirimu bazzibwe ewaabwe. Kino bakyesigamya ku butaba na nsimbi zimala okulabirira ababundabunda. Poliisi egamba nti eno y'emu ku nsonga eviiriddeko Abasomaali okwesalira amagezi bwe kiti abamu kwe kutandika okusalinkiriza okwesogga Uganda. Abangi abajja wano mu Uganda ebiseera bingi bava mu kampusi kubanga waliwo enfunda eziweddeko waliwo be twakwatako nga balina identity card za Kakuma GCAM. Nelson Nahabwe nga yaduumira poliisi e Busia ategeeza nga bano bwe bagenda okutwalibwa mu kkooti. Ssaawa zino tubakyajinze for illegal entry. Uganda y'emu ku mawanga abantu mwe bayingira nga tebalina bisaanyizo nga bakozesa ebimu ku bitundu eby'ensalo ebitalina bukuumi bumala.